Karamoja kye kimu ku bitundu bya Uganda ebisinga okukosebwa enjala ng'esinga kuleetebwa ekyeya olw'omusana omungi ogwaka mu mambuka ga Uganda. Newankubadde gavumenti ekola butaweera okulaba ng'abantu mu kitundu kino bafuna ekyokulya, ekitundu kino kinene nga tesobola bonna kubawa mmere ebamala. Okunoonyereza kulaga nti abaana abakonziba mu Karamoja bali ebitundu 35 ku buli 100 olw'endya embi n'enjala. Wano gavumenti ya China wejunidde abantu b'e Karamoja n'omuceere ogubalirwamu ttani 1,600 nga zakira akakadde kamu mu emitwalo 60. Omubaka wa China mu Uganda Zhang Lizhong yaleese obubaka buno mu nsinkano ye ne ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja ku wofiisi ye mu Kampala. There will be 4 shipping batches. So the first shipping batch amount to 500 tons. I want first of all to thank you for the support you have given our country and the support you have given to my office. I want to thank you for the support you have given to the people of Karamoja. Kyokka bano ssaabaminisita abasabye nti ku mulundi omulala omuceere bagugule ku bannayuganda ensimbi zisobole okusigala mu ggwanga. We have a lot of rice in the country which might even be cheaper. I think next time the company should help us to boost the economy. They could get rice from within the country. Like a World Food Program nowadays no longer export or import food. Zhang Lizhong asuubiza nti omuceere guno gwakutuusibwa wano mu ggwanga omwezi ogujja gukwasibwa woofiisi ya ssaabaminisita abavunaanyizibwa ku nsonga za Karamoja. The first batch of rice will be shipped from China in December. And the rest of food will be shipped after this. Anyway, depending on the availability of Uganda side. Once we know there are stores, food stores in the whole of Karamoja there. The only issue we shall organize how to take them to parishes or sub-counties so that nearer to the people. That will be our administrative. Era ssaabaminisita Nabbanja akyazizza basipiika b'amagombolola g'ebibuga abeegattira mu kibiina kyabwe Uganda Urban Council Speakers Association. I'm happy to be with you. I want to inform you that when I look at young people like you, I look at future prime ministers. Ssaabaminisita bano basunidde ku bukodyo bwe bayinza okukozesa okukolera abantu be bakulembera kibayambe nabo okufuuka ab'ettutumu. Wherever you are given an opportunity to serve, serve to your best. Serve. But you also have to note that we have this environment that has enabled us to serve and grow in our political ranks because of the peace. Shooting the official.